So today we came to see the Uncle Eddies, to see how they were, to see basically how life was for them here. It's really nice to see them happy, to see them have spirits, to see them have hope. Though Uncle Eddie still had a lot of wounds, a lot of bruises, and a lot of proof showing what had happened to him, it's really sad. But to see him with such high hopes, to see him with his smile well known to everyone, it's really inspiring, because Uncle Eddie is a very strong man, both spiritually, emotionally, and physically. I strive to be like him in future. Yeah, that's it from me. Okay. Tugenze mu deep politics. Netenda kunnyonnyola. Naye simanyi oba kano nsobola okukanyonnyola ne nkajjayo bulungi. Naye kankeegezeemu. Bw'osanga ng'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atambula muviira ayitewo. Kubanga wano omusajja atusookayo nnyo, mpuliriza. Tuyina wingi ya politics. Tuyina ne wingi ya revolution. Oba mpulira. Zonna nga tutambula tulwanyisaani dictator Museveni. Ompulira. Twesanga nga bw'osalawo okubeera fully revolutionalist, weesanga oyina okukomerera wingi ya politics. Bw'osalawo okubeera fully politician, weesanga ng'olina okukomerera revolution. Tebisobola kutambula byonna. Lwaki? Politician abeera wakati mu system, agoberera procedure. Oba otegeera, ayina okwenyigira mu kulonda, ng'ate okulonda kw'alina okwenyigiramu, ate Museveni yakola ki? Yakulonda, yakutegeka. Oba ompulira, awo ne tuvaawo. Revolutionalist yaba mujeemu, buli kintu kya Museveni yaba akigaana. Ye ekiritu kirwa kimu, Museveni kugenda, Museveni genda. Oba ompulira. Kati twesanga ngeno politician alina byakola nga biina kunyiiza bunyiiza revolutionalist. Neera revolutionalist alina byakola nga byesanga binyiiza bunyiiza ki politician. Naye wingi kyeyina okutukulembera oba eyina okutambula. Ekituufu kiri nti eno wingi ya politics tesobola kujjako Museveni. Kitegeeza ki? Tulina okusoosowaza wingi yaki ya revolutionalist. Yensonga lwaki omukulembeze waffe ajja n'agamba nze siri politician, nze ndi revolutionalist. Nadda n'akugamba nze siri wa NUP, ndi wa people power. NUP kafuuka akagugu ke tulina otambula nako. Lwaki? Nti luno olutalo tetuli ffekka, twetaaga statement yaako, y'akagugu ako. Kati tukola tutya? Eno wingi ya revolution yeyina okufuba okulaba ng'akagugu kano katambulira kuki? Katambulira mu layini. Kubanga politician yo mulimu gwe aba afuba kuyingira position. Mulimu okulimba, osegedde, mulimu okuwaayiriza, mulimu okuzannya emizannyo. Oluusi revolutionalist gyaba tayagala nti revolutionalist ye kimu kyaba afaako kiri kimu, kubeera kiriini. Ebigendererwa bya revolutionalist biyina okubeera kiriini. Osegedde, yabeera mujeemu eri dictator yenna gwaba alwanyisa. Mu buli dictator kyaleeta weesanga nga politician yeesanga nga ne waba wakuba lukuŋŋaana alina okugenda ku poliisi asaba obukuumi. Poliisi ate erina okujja okumuwa obukuumi ate yaya dictator. Wano revolutionalist byonna agamba twala eri. Owulira? Kati ne weesanga nga politician waliwo we yeetaaga nga alina okugenda okuwoza mu makooti ate ga dictator. Nti politician ali mu system wakati. Revolutionalist akwata bukwasi system eyo agamba gwe nkulivula. Oba mpulira? Oba ontegeera? Netenda kunnyonnyola bannange. Oba mpulira? Kati omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu tuyina akaseera ne tutamutegeera. Ne twesanga nga tulabanga oba kitegeera nga kiki tuyina okukola saawa zino. Oba nga kyakola tetukitegeera. Tugamba ye lwaki ati tutambulira tuwe tuti? Lwaki? Nti ffe kye twagala kiri kimu, kulaba nga Kyagulanyi Ssentamu atudde mu ntebe eno wingi ya revolution. Osegedde, newankubadde twetaaga wingi ya politics kufuna statement, kukwata abakulembeze kubateeka mu position nga baaki, nga ba NUP oba nga baffe oba onfuna. Naye nga kannemye leero kano ko kannemye baaba
kannemye nkatadde. Nsooka okwebaza abaana abaziba followinga class eno Infinity class. Kati at least nze wenninye ku kya professor nfunye ba teachers. Muli ba teachers. Olaba comment eno. Ono yabadde alina bya commentinga. Naye nga bagezaako okumusomesa. Kati ye yagambye nti bali abaana ba Infinity class ababadde bamusomesa bagwa UPE. Okitegeera? Ti bagwa UPE kati yamanyi nti mugezi nabagamba kye kino ekizibu ky'abaana abantu. Bannange, wobanga toyina bwongo bwa Infinity class kati nina ebintu bye sitasobola kuddamu. Kati nayo ndo kamuyambe muddemu kuba bagezezaako nnyo musomesa. Ate nga yeefuula nti ye mugezi yagambye abaana ba Infinity class nti bagwa UPE kanyabo. Okitegeera? Okay. Kuba kyavudde ku nsonga gye nagambye nti ekikubya Iran kye kigenda okukubya Museveni kyennyini. Okitegeera ekintu ekyo. Ate ye Museveni alina n'olutalo lwe yeeyongererako. Olwokubiri, okay katugende mpola. Eno address ya Museveni mugiraba? Ya address nze nga chairman wa kabinja ke bayita non-aligned movement. Kanam. Okitegeera ekintu ekyo. Iran yayingira NAM mwaka gwa 1979 yayingirira NAM. NAM akabinja kano helps colonized states to decolonize. Decolonize kitegeeza nti kayambako ensemu okuva mu police ey'ensemu okuyingira mu police ey'ensi endala. Patroni wakana akabinja bamuyita Russia. Essaawa eno anti watubuuziza bikwataganirawa. Essaawa eno Russia yebadde waga Iran ne China. Mu Uganda Museveni yekyamani wakana akabinja bino bya Museveni byenjogerako. Omanyi mmwe aba UPE temumanyi kusoma. Bino bya Museveni yegundi gyawandiise kutalwa Iran. Ya address nze as a chairman of NAM non-aligned movement kubanga mwabaddemu member gwe bayita Iran. Okitegeera? Iran member wa NAM Museveni yamuvunaanyizibwako. Kakati gwe omwana wa UPE Museveni ate addressing atya ensonga za Iran nga chairman. Okitegeera ekintu kino. So Museveni addressing nze nga chairman. Lwaki? Nti omu ku bamemba bwe yasabuddwa gwe bayita Iran. Memba we Museveni yamuvunaanyizibwako. So Museveni abadde alina okukwata amagye n'agatwala agenda ataase memba. Niyo olwokubanga kana akabinja kaba backing dogs obukwata emikira ne bugizingira mu magulu. Chairman yawandiise buwandiise. Ate nga abulaminga memba ng'agusalira memba w'akabinja. Okitegeera? Akabinja kano kali against the UK policy gye bayita Royal Charter ya mwaka gwa 1894 oba Commonwealth Charter kati wetugiyita yensonga lwaki zino ensi zituuze ekintu kye bayita Commonwealth Heads of State Meeting. Okitegeera? Abo bakyala ba Bungereza bonna ensi 32 nga ne Museveni mwali. Naye Museveni olwokubanga ye yeyita Nuwa Mawagali nga tumaze omuteekako policy eyaddala ne tumuchallenginga mu policies zino nga tugenda mu abo abazireeta. Museveni yadduka mu kabinja kano kamutaase. Already kaliwo naye nga tekali active. Museveni mu Uganda yaka activatinga omuntu yakayingira yali Idi Amin Dada. Idi Amin Dada ekyamuyingiza naye akabinja kano kwali kulwanyisa bazungu. Kubalwanyisa era ne bamulaga nti fere tuzanya bamutekako abakombozi abatanzania ne bakuba Idi Amin Dada. Kyamukubya kumanyira Bangereza. Okitegeera ekintu ekyo kyamukubya. Okitegeera? So kyekimwera Museveni naye kyakoze kitegeeza kyo litayigidde mu ono. So ebya Iran we bigattira ku Uganda akabinja kana Museveni ye chairman ate ono member nga gwona abeera n'akabiina nga kalimu amawanga g'enjawulo. Okitegeera ekintu ekyo? Kati nga gwe chairman w'akabiina ako ne bakugamba nti kakati gwe ensonga z'abaluwala zikwatyako wabagamba tuli mu ssako y'emu. Okitegedde ekintu ekyo? So ndowooza kati oyize njagala kuyambako ono mwana wa UPE ate yabadde yeefuula nti yesi wa UPE. Atenga amanyira ba Infinity class abadde bagezaako muwabula. Then number 2 ekikubya Museveni. Ekikubya Iran. Iran yayingira mu BRICS. Iran member wa BRICS. BRICS, it is an economic bloc to fight against the dollar, the American dollar. Ensi zino zonna eziri mu foreign policy ya America. Ziyingira mu foreign policy ya America nga bayita mu Congress ya America. Muchekera era Congress eno ye shaping a foreign policy ya America. Aid yonna gyolaba buli nsi gyefuna. Buli nsi nga ziba mu America ziyita mu Congress mweziyita. This is a foreign policy of America. Uganda yayingira mu foreign policy eno mwaka gwa 1962. Uganda yayingira foreign policy ya America okuva kolone tugamba tugenda koleranga wansi wamwe. Era eno policy egamba democracy na human rights. Wegamba okitegera ekintu ekyo. Wabula mwaka gwa 1987 Museveni nga amaze okuwamba olw'ensonga nti policy eno yamuyambako okujja ku ntebe. Museveni yagenda mu America n'asayininga kweno policy ng'ayita kuligani yono.
Okitegeera wabanga ajingidde kakati ng'olunaku waera afuuse muyeekera nti bagenda kuyeekera dollar is an American currency, global currency gye tukozesa mu trade. Wabula Museveni wamala okuyingira poliisi ate kati essaawa eno nga bamugamba poliisi lwaki tezikola lwaki akalulu okabba nga opposition yaddala ey'ababi ife nga tuzze. Museveni yadduka mu BRICS alwanyise dollar n'ekyo ekyamutwalayo otalwa Museveni si lwakulwanyisa dollar nedda. Olw'okubanga Russia ne China eyina policy gye bayita non-interference policy bo tebayingira mu nsonga za nsi yonna ne wobotta abantu bo tebafayo kasita basomba ebyobugagga byabwe nga bibatwala gwe abantu botta baavuwaze bakozese buli kimu baba Russia n'aba China tebafaayo. Museveni yagala kuyingira policy eno ng'ayita mu BRICS ne NAM. Okitegedde ekintu ekyo? Ng'okitegedde? Iran member wa BRICS. Iran member wa NAM. NAM elwanyisa Bungereza teyayingidde mu nsonga za Iran naye nga yabadde egenda kujja senga Iran yagezezaako kwescalating olutalo olwo ejja lwaki kubanga balina policy bagatta ne America Bungereza naye kakati wano webejja mu Uganda Bungereza ejjanga ye ejja kumaliriza kabinja ka NAM abuuze Museveni kye kyakutwala mu NAM. Abakomboza abakuba Idi Amin Dada baali ba Bungereza okitegera America teyaliiko lwaki Amin Dada yali akola ekintu kyekimu. Okitegedde ekintu ekyo so saagala mitwe nnyo kubamenya ate abaana bange bali kuleve basomesa ate mwefulambu obanga oli wa P2A ne P2B omwana wa infinite class yalina okusomesa wuliriza kubanga they are trained by a professor me Shama kakati wemba nti trainings abaana bangi nga kati kulevo balaba ebintu weba kusomesa tula wansi ate go UPE ate obalaga nti ba UPE kakati ndowooza nkulaze ensonga za Iran n'eza Uganda wezigattira esooka Museveni ekyamaanyi wa kabinja ka NAM Iran member mwaka akabinja yabadde awandikanga chairman akabinja kukalwanyisa Bungereza. Then Iran member wa BRICS Museveni patana wa BRICS ndozo ky'abantu bigatta balwanyisa dollar bombi. Okitegedde ekintu ekyo balwanyisa dollar era nga Russia ne China bye bibawaga essaawa eno ani asoloza airport yammwe badde ngamba China ani asoloza Lake Victoria tisa abavubi badde ngamba China. Okitegera so temwefuulanga bagezi nga muzzi wano eno kirasi soko deo wansi osome nabagamba funa uniform deo wansi naye toweefuula mugezi ng'okulu ng'olugezigezi. Otherwise respect my students them. Thank you very much. I'm so happy kweno comment eno engeri gye mugihandolinzeemu. Yes mumusomeseza bakubagezezaako okwefuula omugezi so ndowooza kati otegedde kakati mbadde nkusaba each one teach one genda osomese banno bagambe nti essaawa yonna foreign policy zibwatuka naye zibwatuka zitya ffe tuzi activatinga tugenda za activatingira tutya genda tulonda akalulu kubanga tubeera tu exercising a democratic principle eya Bungereza ya mwaka gwa 1890 mu ndagaano ya 1990 ne 1962 nga batudraftingira constitution ya Uganda eyasooka mu mwaka gwa 1963. Andrew Boys Griffins ye yali mu parliament ya olunaku olwaliro Anita Amongo watudde. Constitution ya Uganda entuufu etulaga engeri gye tulina okukubamu akalulu era nga badde bafandinga akalulu ka Uganda okuva we bagenda nga nakati bakyakateekamu ssente nga n'akawedde bakateekamu ssente naye nga Museveni yakola biwanyi na fake opposition. Kakati fe ababiwe twajja ne tumuteekako revolution ne tuchallenginga police zino kakati bamugamba tuddeyo wali yensonga lwaki omulaba agenze mu buyinja obuli mu Iran obuli mu search that time tinga etuuse ey'okumuwuttula ayagala Iran zino zimuyambeko. Bamemba abawere enkaaga bonna beegatte balwanyise Bungereza naye tebasobola kukiyingira mu lwaki nti ffe bannansi ate tetuli ku side ya Museveni. Okitegeera ffe bannansi tetuli ku side ye senga tubadde ku side ye kitegeeza nti babadde basobola obyegattamu naye factor egamba human rights nti bannansi bagamba ki we baba kubyeko akalulu baviire vaako senga agaana agenda kubeera first by Bungereza and America kubanga tuli mu UK Commonwealth Charter then ne American foreign policy mwetuli. Oshegedde ekintu ekyo. Number 2 to exercising ekintu kye bayita human rights nkugambye wali tugenda kalonda senga akabba ne tulaba nti Museveni abbye akalulu tugenda ku exercising human rights. Human rights is protected by international charters. Yensonga lwaki bano ba democrats bateekawo nga ICC, IMF ne World Bank kupanishinga baneno balo breakers aba breaking international charters be baziteekawo era nga Museveni candidate wa ICC summons azirina. Okitegedde akati ffe senga ddamu n'akola ebikolobero ebyamutwaza mu ICC tukola tutya tusituka ne twekalakaasa. Okategedde akantu ako oba nkuddire mukko naye sijja kuddamu. One word is enough for a wise. Obanga toyize please sina kyakukolera sinze yali ssente zammwe abaana ba infinite class
respect for God and my country Uganda. Tugende tukanonye, tugende tukalonde, tugende tukakume, tukagoberere.